Popin Media. Tuleke abaana baffe basooke bakule. Singa ffenna twatandikira ku myaka egyo tetwandituuse wano, tewandizadde baana abo. Oyo mwana abeera mwana ng'alabirira mwana. Katebereza omwana ow'emyaka omwenda, omwana ow'emyaka 10 akola ki? Talina kyakola. Naye ekikwewuunyisa abasinga abaabafunisa embuto bakojja, bataata, bannaye tweddeko. Naye 24% kwabo nti buli basatu ku bakyala 10 baali ba teenagers, baali bakyali baana bato. So eyo nsonga nkulu nnyo. Kyala 107 they were teenagers, baali tebanetuuka. So olugero lw'Abaganda lugamba nti ennyonyi enkulu eyigiriza ento okubuuka. So twogere n'abaana baffe basigale nga bakyali mu ssomero, beewala okufuna embuto nga tebanakola ki, tebanetuuka. Ate era gw'ozudde nga kimutuuseeko tomukweka, muleete ku ddwaliro. Tuli ready okukola ki, okubalabirira. Tinaffe tukkirize nti bwe tubeera mu bufumbo buno tukkirize batufuge. Nze oba oli awo omukalisaaki akatono kendaba tugenda ate oluusi ne tulaba nti eddembe muzeeyi we yalituwa tetukyayagala kubeera nga bakola ki, nga batufuga. Kati oba oli awo ne kituviirako okubeera nga abasajja bano ate bo obutonde Katonda yali yamala okubawa nga bamaanyiko okutusinga. Kitegeeza balinako we bali waggulu wadde ffe tugezaako okuba nga tubanoonyaayo. So tukkirize ekifo kyaffe kye tuli okuva ewa Katonda, naye nga nabo abataata abali bano bongera okwogera nabo nti tebakoma bukomi awo kutusanyusa, naye batwale n'obuvunaanyizibwa luvannyuma lw'essanyu kubivaamu. Nti bamulerwa babeesibako eyo taamu mpya, akagambo kapya naye katuufu. Mbadde mmanyi nti mmwe mubeesibako naye nabo babakola ki? Tokkiriza kuzaalira eyo. Jangu wano wonyeredde eddagala okole ki? Ozaale. Emikisa egiri wano okuzaala omwana n'awona mingi nnyo okusinga omwana ng'ali eyo mu bamulerwa. Ekisookera ddala wano basobola okukebera omwana nti onoosobola okuzaala oba tosobola okukola ki? Zaala. Abasawo baba bakulabye dda olw'okuba baba bamanyi baba bakulaba olw'obukugu bwabwe, era bw'oba ng'onoolemwa bakwanguya okukola ki? Okukulongoosa. Ekyokulala lwaki twagala mujje wano, abasawo abo bamanya nti ono omuzadde agenda kuzaala naye alina akawuka. Tusobola okutaasa omwana ono n'azaalibwa nga talina kawuka. Era okubeera n'akawuka si musango, naye ate okuzaala omwana nga omusiiza akawuka ng'okigenderedde ogwo kusobola okubeera omusango, kubanga omwana ono teyaliyo ng'ofuna akawuka, ate ye omukisa oguzaalibwa nga mulamu agulina. Kakati abasawo bateekateeka ne babako eddagala lye bakuwa ne basobola okuzaala omwana oyo nga tafunye kaki kawuka. Ate gwe osobola okumira eddagala n'omwana ono n'akula n'akulabirira ng'okyali ku ddagala naye ng'omwana ye talina kaki kawuka. Ekirala babagamba omwana alina okubeera omuyonjo. Olina okuyonja ki? Kubanga omwana oyo endwadde zaafuna ate zimwanguyira lano okusinga abantu abaki abakulu. So tuzze okubabudaabuda, tuzze okubazzaamu amaanyi, tuzze okubagamba abaana abawala abato abali wano nga wafuna olubuto nti okyasobola okuzaala n'oddayo n'osoma, kubanga gavumenti ya Uganda yakola ki? Yakikkiriza era yakiteekawo. So tuzze okubagamba nti bw'ozaala omwana obuvunaanyizibwa entayali buli ku ggwe okumulabirira. Taata bw'aba abuze gwe omwana onootuga mutuge, oteekwa okumanya nti n'olina okukolerera omwana wo. Tuzze okubagamba nti omwana ng'omaze okumuzaala musabire
mukole ki bw'oba oyonsa saba bw'aba yeebase musabire teweekanya mwana olw'okuba taata we tagaba buyambi olw'okuba taata we yakubulako olw'okuba taata we takwagala nga taterawo obusungu n'obuzza ku ki omwana tuzza obbagamba nti mukkakkane ekirala tuzza okubayozaayoza n'okubeebaza ate obutajjaamu mbuto obutajjaamu ki waliwo abantu abanoonya abaana nga bababuze so bannaye muyogeyoge sibawulira mukole ki naye ate bwe mumala mweziyize kati mumaze okutegeera nti ozaala toli mugumba toli ki kakati mweziyize azaala mwana mangu kuzaako munne babagamba mukozeseeko ku family planning ate si mwe mwekka osobola okumira akaweke oba n'ogamba omwami n'akozesa akapiira kyayinza okugaana babukozesa omupiira tebabwagalira ddala bagaana kakati bw'osobola okukozesa embeera endala neweziyiza okubeera ng'ozaala omwana supiidi ng'ate okyalina ki nabwegambye nze mukulu Ssentongo Richard chairperson wa UMIKM yeddwaliro ly'Ebbayi tuli abalida bo kabini yekola nga ambulensi ku kinnya ky'olabyawo n'olwekyo ennamba nnene nnyo ey'abakyala gye basindika e Kayunga neetuuka ng'abaana baffe bakooye olw'emmotoka olw'entambula gye tuyita ambulensi etali nnungi n'olwekyo twagala kusaba singa wabeerawo mukisa gwonna baalenga essaza tuli si bulungi kubanga eddwaliro lino lirabira disitulikiti 6 okuli Nakasongola, Luweero, Kayunga. Ekizimbe ekimu kisulamu abasawo 8 ekyo kya bulabe ate ng'ebiriwo nabyo bikaddiye n'ekyo nja kusaba singa wabeerawo omukisa okufunayo abasawo baffe basobola okusula yo tunafunayo ekizimbe kimu yadde 2 tugamba nti empeereza kubanga bamathers bano beetaaga omuntu ng'asula kumpi staffing ekyali wansi ere center fe n'okubeera n'abasawo 103 tuli mu 5 bw'obala abalamu awo 40% naye ng'emirimu egyo nagyo tudde kuffe so twongera okusaba nti we can advocate for more recruitment to this facility. Tulina challenges endala amazzi gabbula especially mu dry seasons water table ekka waba pumps okuva eri mu tawuni tubeera n'amazzi akaseera katini ate nga lino ddwaliro lirina okubeera n'amazzi obudde bwonna so bwe tusabira nti betumanyi tusobola okutuyamba ntufunayo ku water tanks oba netufuna also water from River Nile. It's not very far kubanga water table ekka during dry seasons tubeera n'amazzi like for only 2 hours tenga tulina operations twetaaga okusiimuula eddwaliro n'ebirala bingi okunaaba mu ngalo amateeka g'essawo gagamba nti buli mulwadde gw'okwatako naaba mu ngalo tonnamukwatako ate omala omukwatako ate era okole ki onaabe mu ngalo abalwadde boolaba balwadde 10 kwe kunaaba mu ngalo emirundi emeka 2 naye tosobola kukikola nga tokolaki tolina amazzi nga tolina amazzi so byebyo ebyange mwebali nnyo mwebalire ddala omugenyi waffe tusanyusa okulaba Ebbaale watukyalirako nga nkyali saidi